oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. N'abamu ababya Uganda eno ababya gavumenti ya Uganda tubakungubagira kugambye pastor Igati yasooka okukola yaddira gospel music n'amujja mu kanisa n'amutwala mu market place ng'abayimbi ba gospel n'atubaga ntusobola okukola ssente. Kati abantu nga pastor Male abo abantu ba pastor Male balinga ndwadde tosobola kati pastor Male kiki yakoze mu kanisa kujjako buli dakiika yakuulota chorus bisiyaga maama ne pastor Iga tosobola kuŋŋamba pastor Iga eyaleetera abayimbi ba gospel tandika okukola ku ssente real money nongamba nti no tetufiiriddwa ng'abayimbi ba gospel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba mutya ba all members of Bokati TV, mwebale kubeerako, mwebale kuwekuumira ku Bokati TV, mwebale kusubscribinga Bokati TV. Ya amanya n'eddoboozi Kayongo Abbas nga nsinzidde wano mu kibuga ekya Lusaka, Zambia. Nsinzidde wano mu kibuga ekya Lusaka, Zambia. Babuuzaako bannaye mujje baleko bamutubirako bamikwano abali e Uganda, mwebale kwebereramu Timo Bobby namwe mbabuuzaako bamikwano bannaye twebereremu. Ya Bokati TV mwebale kukikuba bannange, mwebale tubeererawo bannaye tubeerayo nga tubalowoozaako abantu baffe abali e Uganda. Mami wange nkutumidde nnyo, osinzidde awo e Mayuge. Mwenna ne madamu wange sikwerabidde munnange ng'oli Saudi Arabia. Batugambye ennyimba zino zonna ze mwawuliranga mu Bible yali mabega waazo nga muwandiisi. Entertainment industry efiiriddwa si ya gospel yokka ne entertainment industry yonna ng'eye Uganda kubanga omusajja oyo waliwo we yavuga wano emyaka 7 nga entertainment nga oyogera ku pastor Iga oyogera ku revival band amachecho wisdom kaye tufiiriddwa nnyo nga checho wisdom kaye president vice president checho ama wisdom kaye basomere madongo basomere wisdom kaye pastor Iga tetufiiriddwa ng'eggwanga ng'ali mu kutraininga oba mbona kikyabo kati nze mugambye nze vice president w'abayimbi ba gospel ndi wano nandibadde wano nga pastor Iga talina kyeyakola ku ggwanga lino nga talina kyeyakola ku entertainment industry nga gw'omu ku bakulembeze ba gospel industry music. Tulabye pastor Iga yali alina ekibiina ne kisasajjuka essaawa zino abadde alwana kukizaawo naddala abayimbi be omuli Madiina baani naye gaggwe kiki kye mugenda okuzzaako? No, nze kyensaba okubanga mbakunga ngenda kugezaako okunoonya musumba gw'afekedde mutabani we nze mbadde mulaba ng'abuulira enjiri ng'abuulira kigambo which is okay. Nze ndowooza waliwo kye bayita anointing by association. Bw'aba pastor Iga kyeyatandikawo kya bwa Katonda era kijja kulaba omukisa. Bw'aba atulese ng'ayagala kuzzaawo revival band nze ndowooza omusumba gw'atulekedde era ajja kulwana era ajja kuddawo kubanga revival band walaba abaana be baavaawo ne bava ku mafuta ga pastor Iga era bonna bali ebaboyaana. Nze nsuubira era nga nzikiriza nti musumba ono aliwo ajja gikumakumeddewo kubanga bye bayimba era bisa Katonda mu ggwanga. Olaba Kamiliyoni ayimba oluyimba lwa gospel oŋŋambe Magi Kayima omulokole wayimba oluyimba lwa gospel simuwagira. Njagala abalokole abamu ng'oyo pastor Male atwesonyiweko addeko emabbali tuli mukungu bagenda Buganda. First of all wetufiirwa ebirala byonna tubibikkako. Kati pastor Male ebigambo byo byoyogera tuyambe bibikkeko. Pastor Iga talyangako bisiyaga. Bw'oba olina olutalo n'abasumba bali ebisiyaga is not pastor Iga. Otegedde ekyokubiri gwe pastor Male ng'oggyeko okugamba ebisiyaga tutegedde kiki wali okoze mu kye bayita entertainment world. Kiki wali otukoledde ng'abayimbi, kiki wali okoledde abayimbi ba gospel oba kiki wali okoledde ekkanisa ya Kristo by the way kiki wali okoze. So tuyamba obikkeko. Twafiiridde omwana wa Buganda, twafiiridde omusumba, tuyambe obikkeko weewummuzeemu oli myaka gya kawungeezi pastor Male tuyambe obikkeko. Bw'oba onoonya kamera genda ozifuna ewammwe okitegedde kyekyo okomerera. Nandi tubuulire
soko tubulire kibadde ojja kutomeza omusajja wa bwere Pastor Senyonga ayogedde oli serious n'agamba yono Pastor yetaka kusantu afudde na mulokole kubanga agezezako n'emirundi mingi okutuuka mu ddwaliro amubulire enjiri alokoke olw'ebyalaba nti tabadde mulokole tunula wano ba jako masiki tukomerere oli ready Wisdom Kaye olunaku olwaleero Pastor Senyonga avuddeyo n'akola press conference n'agamba nti yeetakakasa kubanga Musumba Yiga afudde endwadde ze bagamba alabika afudde siriimu n'ebintu bye ebirala kakati kambu ekirungi Pastor asuubiza n'okulabirira abaana bazadde ng'amansa ye bwati bagamba kakati bannange kati tulabayo ekirungi Pastor Senyonga Musumba wange emu ku basumba b'ensamu ekitiibwa bw'aba akyogedde abasomyeko tugamba he has erred tosobola kuŋŋamba yawula obulokozi ku karakita dasiwano bw'aba Katonda yasobola okwogeranga ne bafalaawo ne bannabukadineza abaali abasamize tosobola kuŋŋamba nti abadde tasobola kugenda ne Pastor Yiga ekyo kikyamu ekyo kimu ekyokubiri bw'oŋŋamba nti n'agambye afudde endwadde ye zaalowooza bannange n'abafa omusujja gye bali n'abafa covid gye bali kambabuulire bantu mmwe buli yenna yategese okukomerera omusajja oyo weekebere mu mutima buli kyonoono kyenkanankana mwabamu mukoze ebyonoono bingi na nnyo abamu bannange mulidde ssente z'abaana abamu mutunze eggwanga lino abamu mutubbye lwakubanga lwakusirika njagala omuntu omu apeeya ŋŋambe ti Pastor Yiga afudde ayina ebbanja nze ndi wano nze mbeera kawaala we batuziika siwulirangako ti Pastor Yiga ali azaamanyiza abantu sikiwulirangako naye abamu mummwe oyogera oli mu kwogera nga n'abamu bakimanyi nti no muli balyazaamaanyi mwebikkeko mwewummuzeeko ekyo kimu ekyokubiri bw'aba Katonda ayogera ne Falaawo Bayibuli egamba Katonda tasobola kwogera na muntu na mukopi okujjako ng'asoose kwogera na muddu we mu ggwanga eryo nakabona we oba na kabaka kati bano bamu ku bakabaka bw'aba yayogera ne Falaawo omusamize n'ayogera ne Nebukadineza yali ssenkungu w'abasamize n'amulaga ekiribaawo ku nkomerero y'ensi eno mbadde nsaba oleme kweyibaala Pastor Yiga ngenda kugamba tozanyisa Katonda asobola okubanga niwe yabadde ku kitanda Katonda yabaddewo mbabuulira muleme kwegamba nti nno muli batuukirivu nnyo abusajja bwali Katonda ono alifane eyayogera ne Falaawo ne Nebukadineza abaali abasamize era asobola okwogera ne Pastor Yiga lwansonga bw'aba Pastor Yiga emyaka gy'amaze mu bulokole nga teri amubanja azimbye ekkanisa eno ng'omusenyu abaana baayiwanga wano omusenyu bonna nga bonna abasasudde kati kikyoyogera nti abadde mwono awo nyini wasinzidde mu press conference eno agamba Pastor Senyonga nti no abaana bazadde bagenda okulabira abebbalibbali eyo bangi nnyo bazadde bagenda okulabirira naye bannange tube siriyasi mwe temukimanyi nti nno waliyo bannaddiini nabo abazaalazaala emabbali tubijjeyo temukimanyi ye kakati mwe temukimanyi nze kambabuulire mmanyiiko n'ekiggwa ekimu ekirabirira abaana nga baana ba bannaddiini nga nabo babazaalazaala emabbali kyova olaba mbagambye mwewummuzeeko bwe munaatandika okulumba omusajja ng'ono naffe tujja balumba kubanga mu Buganda omuntu aba afudde tumuwa ekitiibwa bw'otandika okugamba nti kino ne kino nammwe mulina ensobi zammwe nze mbagambye wanda omuliro awanda oyo yesiga kati wano kainako ddayo kati negwe eno kamera kimanyi oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV